gwe wenna munywanyi wange antegeranga agatawunyiza vumbe entakera kiriza olunaku olwaleero tunaanule ku biraatu twolekere ensi eno yonna tugezeko okulambula Sengendo Nabulamu ono nkulengeze era nkutuuseeko ezimu ku nsi z'obadde tomanyini nga zijjuddemu ebyafaayo nfofoolo n'ebirungi omusoga byagamba Kamaala by'otawulirangako siba ekimyu nywera nze omwana Soda akkiriza leero nsimbule olwaleero gwe munnayuganda agezaako okulaba ng'otetenkanya okufuna ekigulira Magala Eddiba nkuleetedde emu ku nsi ezinyoomebwa nga bw'ogitimba ku mutendera ogw'ensi yonna enyoomwa ne bw'ogizza ku levu y'omunnayuganda osobola okufunayo ensimbi wamma ne weeyagala ku kirakimezeza kwanjala eno si ndala emanyikiddwa nga Albania esangibwa mu kontinenti emanyikiddwa nga eya Europe era ng'ekibuga kyayo ekikulu kimanyikiddwa nga Tirana. Albania ensimbi zeekozesa ziyitibwa Albania Lake era nga ebimu ku bibuga ebikola ensi eno bimanyikiddwa nga Salanda, Shakoda, Durasi ne Koka n'ebirala nkuyanja. Ogezaako okutiginyulwa endagabutonde y'ensi oba map, Albania esangibwa mu maserengeta g'obuvanjuba bwa Europe era eriraaniddwa ensi zino wammanga okuli Montenegro eneesangibwa mu bugwanjuba mu mambuka, waliwo Kosovo eneesangibwa mu mambuka g'obuvanjuba, waliwo Macedonia eneesangibwa mu mambuka, ate ebuvanjuba eriyo ensi emanyikiddwa nga Greece awasigadde yeebunguluddwa z'issemayanja ezimanyikiddwa nga Adriatic, Kosa ne Ionian era zino eno zigiwa ensalosalo embalagavu ennyuvu ennyo okuzaama ne kimeekinga Albania obutaba ezimu ku nsi ezaasibibwayo olukalu oba landlocked countries mu lunyaanyimbe. Bw'otuuka mu ggwanga Albania ekisinga okwaniriza bwe butonde bw'ensi obulungi ennyo obunyuvu okuba ebirozo omuli amazzi, enkuyanja ageebunguludde mu nnyanja ezisangibwayo, emigga egikulukuta okuva ku nsozi ezigulumbadde mu bitundu eby'enjawulo. Balina ensozi nkuyanja kw'okuba amaaso wamma n'onyumirwa era nga kigambibwa Albania esika nnyo abalambuuzi okuva ebule n'ebweya okujja okwettanira ku bitonde Namugereka Ddunda bye yawummuliza mu kitundu kino. Albania y'emu ku nsi ezisangibwamu abantu abatono era okusinziira ku World Bank omuwendo gwe yakola ogusembyeyo mu mwaka gwa 2014 mu mwezi gwa Gatonnya yatutegeeza nti Albania erina omugatte gw'abantu obukadde 2,822,224 bokka era nga ku bano kwaliko abasenze abasoba mu 1,592 wenjogerera kaakano ekimu ku ky'obugagga ekifuluma mu ggwanga lya Albania kuliko ekimanyikiddwa nga petroleum oba amafuta. Albania erimu ennimi nkuyanja ezoogerwa okuviira ddala ku lulimi olunnansi awugattako olunyaanyimbe oba Olungereza nga lukola ebitundu 4 ku 100 ne luddiringanwa olulimi olumanyikiddwa nga Oluyitale nga lukola ebitundu 27 ku 100 enuddirwa olulimi olumanyikiddwa nga olwa Greek nga luva mu nsi emanyikiddwa nga Greece lukola ebitundu 22 ku 100. Albania erina omukulembeze omulonde agezaako kutetenkanyiza ensi yattu okulaba ng'egenda mu maaso ng'ono si mulala ye His Excellency Major General Bejiramo Begas ng'ono atemera mu myaka egy'obukulu wajindaba 57 kubanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamugulansigo mu mwaka gwa 1967 era yalinnya ku ntebe ey'eggwanga lineeno ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwakasambula omwaka gwa 2022 bw'ogattagattamu gy'emyaka 2 beddu ng'agezaako kulaba ng'akakkalabiza emirimu egyo. Prime Minister we y'omukulu amanyikiddwa nga Edi Rama ono yamuwa obuvunaanyizibwa mu mwezi ogwamutunda omwaka gwa 2013 ng'ennaku z'omwezi 11. Albania bw'obalirira ensi ezikola ettundutundu lino erya Europe oba kontinenti ekwata kifo kya 5 mu nsi ezisinga okuba enjavu. Ensi esingira ddala okuba enjavu mu Europe bagiyita Ukraine, namba 2 ye Georgia, namba 3 ye Kosovo, namba 4 ye Moldova
niye bw'ogenda ku mutendera ogw'ensi yonna n'obalaabalamu ensi ezisinga okuba enjavu okusinziira ku World Bank, Albania ekwata kifo kya 16 ng'ensi yattu Uganda ekwata ekifo kya 24 mu nsi ezisinga okuba enjavu. Ensi esinga okuba enjavu mu nsi yonna bagiyita South Sudan, n'eddirira Burundi, Central African Republic, DRC Congo, Mozambique, Niger, Malawi, Liberia, Madagascar n'endala nkuyanja. Uganda eri mu kifo kya 24 ate Albania ekwata kifo kya 16. Kitegeeza etuli mu maaso ebitundu 82 okuba obulungi. Olw'okuba abatuuze baayo bakifuula kyangu okwamuka ensi eno okugenda mu nsi eziriraanyeewo okuli United States of America nga wano gubasaza mu kabu. Kirese ensi eno ng'erina emirimu nkuyanja nga tegirina basobola kugikola oba kugituusaako njala. Muno mulimu egy'obwamakanika, okusiiga emmotoka, okuzimba construction n'emirimu nkuyanja egigwa mu ttuluba eryo. Bwe batyo bali mu kuwanjaga ogezaako okufuna bannansi okuva mu nsi naddala ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu. Ogendayo okola emirimu egyo bo ku bannansi giba gisasula akasimbi katono, naye bw'opimapimamu ku ikonomi y'eggwanga lyattu Uganda essente z'oba ofuna mu Albania oba okubisaamu omunnayuganda zafuna wano mu nsi ye emirundi bufukunya. Wenkujjukiriza mikwano gyange abadde World Travel Consultants bano basangibwa mu kibuga Nankulabye, balinawo office bwaguuga. Bano beeyama okutaasa munnayuganda okusakira emirimu ebweru w'eggwanga, era nga mu mirimu gye balina mulimu egisangibwa mu Europe, mulimu egisangibwa mu Africa, mu kyondo ky'Abawarabu balinayo emirimu nkuyanja. Osimbula mu ggwanga lyattu Uganda ng'omulimu gwo wagufuna dda. Ate bakola emirimu mingi nnyo okuli okuzza bujja passport kw'ossa ne visa. Gwe wenna mukwano gwange ali ku kyeyo ebweru w'eggwanga osobola okuzza bujja visa yo nga tokomyewo na mu ggwanga lyo Uganda. Gw'ayagala okukyusa ekiyumba osobola obbakubirako ku nnamba yaabwe oba n'obakyalirako ku ofiisi n'osobola okulaba ng'ofuna okuyambibwa. Abadde World Travel Consultants balina emirimu nkuyanja mukwano gwange gye nandikuzigiridde ojje olabe ng'otetenkanya embeera. Bwe tudda ku byenzikiriza mu ggwanga lya Albania mujjuddemu Abayisiraamu, Abakristaayo kw'ossa ne bannaffe abakafiiri kungwe nga tebalina kye bakkiririzaamu ekyekuusa Katonda. Abasiraamu bakola ebitundu 56 ku 100, Abakristaayo bakola ebitundu 16 ku buli 100, ate abakafiiri bakola ebitundu 2 ku 100. Buli ddiini ya muntu eweebwa ekitiibwa. Ebimu ku birungi okubeera mu ggwanga lya Albania si kya bbeeyi okubeezaawo obulamu bwa bulijjo. Albania bakkiririza nnyo mu by'obuwangwa, baagala nnyo abantu era bakolagana nabo olw'ensonga nti baaniriza nnyo abalambuuzi abettanira ensi eno. Ebintu nkuyanja bengenda okuleetera ebikwatagana ku ggwanga lya Albania ogenda birindira mu kavidiyo akasembayo omuli omukyala amanyikiddwa nga Mary Teretha. Ono mumumanyi nnyo naddala bannaffe ab'enzikiriza ey'Obukatuliki afubutuka mu ggwanga lya Albania. Nze omwana Soda, mukkirize tusisinkane mu vidiyo eddako ekwatagana ku Albania ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.